Alright, Kachumbari TV, it's me your boy MC Chris Ivo. Nga bulijjo tunoonya stories ez'enjawulo ne tuzibaleetera n'olwaleero tulina emboozi tugenda okukola olwaleero naye gwe wenna agenda ogiwuliriza giwulirize n'obwegendereza era ofune ekyokuyiga. Waliwo omukyala eyayita mu mbeera gye yayitamu omwali okubonyaabonyezebwa, okutulugunyizibwa n'okubulwako oba ngambe bazadde be oba okubeera nti nno daddi we yayita mu bye yali alina oyitamu finally n'amufuna. Emboozi eyo nagiwulirako mabegako nenjagala omukyala munoonyeeko mumuleete nammwe mumulabeko tumanye kyali kitya era lwaki kyali bwe kityo era obudde buno ali mu mbeera ki. Muneegatteko atumwanirize mugamba ki? Obulamu tebubadde bubi. Nalabako ku mboozi yo emabegako nti wagenda ne mamiwo ng'oli mu lubuto n'ogenda ewa kitaawo omulala nga tomanyi mu bufunze kye bayita omujja na nnyina. Omujja na nnyina oba omujja na lubuto bamuyita mujja na nnyina. Kisigala mujja na nnyina. Okay. Asooka otwisizeemu kyali kitya? Mami wange kyatandika bwesi mami ng'afumbiriganya muzeeyi. Bwe bafumbiriganya muzeeyi ne babeerawo mu bulamu obwekyavu. Ne bamala akaseera mami n'afuna olubuto. Embeera teyali nnyangu omanyi mu kyalo okufumba obwekyalo. Embeera teyali nnungi ng'amanyi abakyala ezisukka embeera embi kati ofuna kukwatako kkutu. Naku zino abakazi batusumba obeera wakamufuna amuwadde ekyebiri olina ennajja ow'ekyesatu n'agenda aba yakamufuna ow'ekyenda najja. Ow'ekyenda n'ayingirawo kati ndowooza alabika ye mununuzi yeyayi omunuzi mbeera. So yali ne daddiwo ennaku zo eyali asinga akasente bwe yajja n'amutwala. Kale mami n'anoba yabula bubuzi era teyasiibula daddi yagenda okudda nga mami taliiwo. Ebintu yabirekawo because omukyala yekka yakakola likodi okuddiza omusajja ebintu ye Susan Makula. Ebyo buli kamu yakamulekera n'agenda yekka mpaka yafuna bugingo. Embeera y'ekyalo yagenda nabyo. Ebintu ebisinga obungi ziba ngoye. Ngoye ng'era yeetegekere engeri yalinamu n'olubuto naye lwali luto. Nga ne muzeeyi mpasi yayita lumanyi tannabumanyi. Muzeeyi ndowooza alinga eyagamba owaayi webize n'embeera si nnungi amuwonye ye bwe yagamba. Mami n'agenda n'afuna omwami we ne batandika obulamu obupya. Eyo n'enzaalibwa ku bufumbo obupya n'enfuuka omwana omujja na nnyina. Embeera ne step father n'enziriwuzaako abaana ezaalayo abaana abalala basatu tuwera abaana bana. Wakimanya nti ono taddiwo si yakuzaala? Nkimanya nkuzeekuzeemu nga ntandise okukulaakulanu ng'embeera ewaka ngiraba era abaana olaba daddi waaba ayita otandika okwewunya kafizi olaba abasooka okukafuna ne waba agaba tekabulamu mpaka inaga mami lwaki nze daddi ankola baati mpaka weyaŋŋamba twajja ffenna yayita omuntu omukulu ne bantuuza ng'omwana ne bambuuliramu era ne bikomaawo kuba ebyataata tetwabyogerako kuba nali nkyali muto naye nakula mmanyi wendi nti ki nawe omuzeeyi ne tubeerawo ne tukulaakulamo. Kitegedde nti si yakuzaala? Si yanzaala. Mbeera teyali nnyangu bulamu bwali buzibu. Kati ne muzeeyi gye yali omusajja nga naye ebyo byayongera okuba obubi. Muzeeyi n'asalawo ndowooza n'atambula mu bye nga womanyi kweyiiyayiiya nga naffe eno wetukola ki etutambuza obulamu. N'enkulira ddala oyo muzeeyi waffe gye banzaalira n'awummula. Bulamu tebwali bulungi kuba muzeeyi we yafa ne mu kugaba ebintu nze bakola ki bamboola. Ogwe yagenda naye so mu kugaba ebintu obukosera abatolina kufuna naye nga obulamu ne butambula butyo muzeeyi naye obulamu butambula ne tusigalawo ne taata omulala we yali atukuza mugaawo manyi ebya famire ne tubeerawo muzeeyi eri naye obulamu tebwamutambulira bulungi ne yeyanga omusajja n'afuna banne n'atambulako n'anoonya obugaga obukoosi kondeera okumusumulula kuba yita okusumulula mu bwongeezi emikisa gikole ki gidduke. Naye omwami yamukolako
ndowooza enkola gye yamukolako era nga nze omwana saabimanya nnyo. Muzeeyi n'atandika obulamu otereera n'abeera bulungi. N'addayo n'amugamba obulamu buteredde naye abakyala ezzadde nga siraba. N'amugamba wansaba bugagga. Togenda kufuna zzadde. Oli daddi wakuzaalira ddala alina gye yalaga ne bamugamba obulamu bwe bwatereera no bamugamba ofunye bugagga tewasaba mwana. Era bangi yali takola kumanyako kuba ebyo balayika babimanyaawo. Ebyo nabimanya nkuzi olwonkuwulira olwonkuzi. Muzeeyi nga obulamu bumugizeegizeemu ateredde. Era omanyi woteere bweyagala mukyala zzadde bulamu obulungi. Bwe yaddayo ew'omwami n'amugamba wansaba ki? Wansaba bugagga. N'amugamba naye olina omukyala gwe walinako ku bakazi wewayagalako yagenda naki? N'omwana. Omukyala bati ne baati omujjukira nti ye nze nga Saala Walubuto nti yagenda n'ezzadde. Muzeeyi kaikomooyo n'agenda ng'abuuliriza n'agenda eyo gye bazaala maama kakananga Mukama amutemedde amakubo n'ateeka gitwala n'abasinkana Muzeeyi n'abalaba. Mami we yali talinamu kafansonyi kagamba naye omusajja gwe najja naye olubuto lwenajja naye kanoonya baawange oli gwe nasookerako mugambe. Yaddayo kuba yali akimanyi nti ali bubi. Yamuleka ali bubi era ng'alowooza akyali bubi. Gwe zaala mu mukyala kati akuleke ng'oli feeriya afune ali waddewaddeko. Ne si mwazibuloki nga tayagala kumanya. Kati mukimanyi tobalaba bulijjo abakyala bakuza abaana. Nembeerawo Muzeeyi n'ajja we yatuuka baamwaniriza n'abatuuza mu nsonga n'abannyonnyola byonna. Ne maama teyali mubi yakkiriza omwana wakola ki? Mwana waali. Awo ng'olina emyaka emeka kuba ndaba okuzza eri obukulu? Amabegako nalinga mu myaka nga 12 Bejo nali akawala akatandika okukulaakulana ne ddadi kaatwala n'amanya nti kati kano kasukaali shuga kagenda kava awabi. Ofcourse yalina obbatikira yajja yeetikke kuba ssente yaliwo. Yajja n'abawa akafiina n'abeebaza bamusajja bye bamusalidde n'antwala ne tutandika obulamu obulungi n'eddadi genda mu maaso. Naye ng'omukyala waali naye nga siraba mwana yenna akola ki? Aliwo. N'abafuna bakyala be tazaala nitubeerawo naddadi aŋŋamba nze muwala we nzekka nze mwana we. Muzeeyi ne tubeera naye paka Muzeeyi Mukama we yamukola ki? Yamuggyawo. Nensigala mu bulamu bw'ensi ne ssenga wange nga wentambudde obulamu bwe tutyo. Nenkula ne ntandika okukola ebyange nga kati era ndaba ndi mukyala. Nenfuna omwami njagala obufumbo nfumba. Abaami muli babbi. Agasajja gabbi. Musajja kigojjukire yali akubye n'ogaana naye omusajja ono yange. Owaayo abasajja bakuba obujambi oyagala kuntemya. Abasajja bakubbako. Abakazi be babba bokka. Adde mmanyi kiri waffe fekka. Omusajja n'obeera naye kasente weekali mukola n'akulaga nti ye azaala ddala. Okusajjala takibi. Si kibi naye kiruma kuba kati nkusanze toyinaamu tukola tufunye ate ng'oli ku ssente zange. Ate gwe n'ofuna omukazi omulala n'ozaala nze sizadde ate nkimanyi z'oteekayo ziva wano. Oba tozaala oba obeerawo wali olwo. Manyi abakazi obeera naye tayagala kugamba kituufu kumba ali ku biweke. Saaliko ku biweke kuba nange obusobozi bwaliwo bulabirira omwana. Nga mbulina bulungi. Saalina kizibu twatambula mu malwaliro nga batugamba ndi mulamu n'omwana mulamu. Naye n'azaala ebbali. Ne tukola emikolo gyonna ninga tewali. Era kakkana famire eri n'ezitowa kasita yawezaayo obwana bubiri naye awaali ono anviire. N'onoba? Oyo bujja. Ate nnoba ye alina okunviira nze nkasi zebampasa. Omusajja wali omuwasizza ate n'afunira n'ava ewaka omuwasizza n'agende. Tebampasa. Kozi muzeeyi we yali akozeemu ng'ebyo nga ssente weeziri. Tukanya bukanya ng'abantu bakulu tukola ebitwala nga mutulugunyizza nnyo abasajja. Si batulugunya ebintu by'omulimu bino byakuteeka. Ojja ajja ne bw'agaana n'aweta. Aweta. Kati oba muyita mwami. Mwami wange iramba mwagalira mba mugondera. Omusajja obwavu nga kibi.
kubeera temusajja tasobola kujjawo ng'ali okay era aba mwavu ate ennaku zino abaavu be basinga okubeera n'obunyama ebanyirira era bebanyirira omusajja omugoba omusajja nga twawukana era twafunamu obutakkaanya ng'ebbuba olimanyi obujja n'agenda naye omwami omulala awo ntumalako naye emyaka ng'agenda ate yapangulukuka yekka naye yayagala omwana ng'alaba teguggwa aluddewo nga ndabika nakufuna muntu anjagala oba tayagala nakuzaala oba kiki nga bintamye ebyokuzaala n'obivaako sooka nembivaako waliwo bagamba nti nno waliwo ekintu ekibeera mu kika nga kirondoola ndowooza kyali daddiwo wabeera yafuna obuzibu mu kuzaala naawe ate n'obufuna tolaba nno kyali mu kika ku mwami owookusatu nentambulamu awo ngenzeeko eyo okuba ekyeyo kyange nenfunayo era ennuma omaye nagootuukako nga toyagala mufiirwa ng'olaba otuuse wagenda n'ebweru nagendako nemusuubulako nenkomawo wali ogenda degenda kugamba akasente kaali kyakutwala akusuubula bizinesi esente olina zikozesa tezirina tolowooza nti bazikola zituulaawo ozirye nga muzeeyi we yazireka zirina okutambula tegaye nti n'omwami womufuna era muba mukola ki mukola mulina okukola ng'ogenda nosuubula nenkomawo ngenda naye mu kutambula n'ofunayo abiri kama nampayo ennumi kale nenfuna omwami netukwatagana bulungi naye nangamba lwaki tozaala tuzaala omwami nempya nga bizitoyi nengaa zensonga zikyali mubazadde muzadde gwe nalina sigazaawo baizeni yalisenga weŋambe gyetwali naye neddadde wetwakula nemutuuza nemubuuliramu naye mwami naleeta nakyala naye mwami kati alemedde ku nsonga ya mwana agala tuzaala omwana tweketwanjire bebikaluba nga omanyiira ebyobufumbo senga naŋŋamba naye mukumulemerako ennyo mutaatawo yazaala gwewekka ate naye wali mwana wakyamaziro kwe kunnyumiza emboozi eri gyenkunyumiriza ey'amaama senga yabiŋŋamba awo wendimanyira gye twatandise nayo yamaama okugenda n'olubuto kwe kunnyumiza ne muzeeyi engeri gye yafunamu ki mbeera okutereera kati muzeeyi embeera mu kutereera oba ekyo yagenda kunoonya bunoonyi buki bugagga teyanoonya mwana ate teyasooka kumanya ndowooza bukwakulizo bwe bamuwadde nti tagenda kukola ki oba mu bukwakulizo bw'obugagga bwe bamuleetera obutafuna mwana bwebo bwennyini kati nembuuza singa ngenda kuwona ntya era omwana mufunye ntya maziga ninga mukaabya naye senga nga akooya akaddiye naŋŋamba omwami gwe yagendangako mumani era mbadde ntwalangayo no muwala wange muganda wange ojja mulinda mukubire wanaabazze atumutumizza yajja okusobola okukola ki okutwalayo nemulinda nga tajja nemulinda kwe kumpa ki enamba y'essimu tukubeyo tukubayo nga twegayira muzeeyi naye nga muzeeyi akkiriza daddiwo gye yagenda baakuwa ennamba ye nemukubayo tukubayo kati nga takkiriza oba oyo ye yaviirako taatawo obutazaala naawe nga kyekikuliko era kikyo kyennyini sabula kati muzeeyi we tukubayo essimu n'agaana ngamba nkoze ntya ola akapulogulaamu ngambye nti wakawulirako kwe kugendako ku mpewo nakuwulira kunjagala obuyambi nkwagala obuyambi ne bamukubirako abantu ne bamukubirako kakkana tonda yayamba kuba yatugamba nti balina endagaano ze baakola ne muzeeyi yalina bye yali alina okuzzaayo aleka afune ezzadde n'atabikola teyazza muzigo ekimu eky'ekkumi yakirya buli kati awo muzeeyi n'amala n'akomekereza tugenzeyo ne muwala wa ssenga kuba yali amumanyi muwala wa ssenga n'amunyonyola ensonga ng'atuyise namukola muzeeyi oyo tusooke akolako ofuna omwana nnina kati kyava kuki ye yagamba kyava kuki daddiwo okubeera jukira mu biseera ebyo yatugamba yamuwa ebintu bye yamuwa ensimbi oba ensiri oba n'engezi kati alina ensimbi yali alina okuzzaayo gy'atazzaayo
kati oluzaalo ne lukola ki ne lubula ne lubulira awo kati ze byesitaalyo bitasobola ate kulambulula nnyo nnyo naye ze yankolako ng'omuntu alina emikolo gye yankolako mukama n'antegeera. abantu bajja kwebuuza musawo muganda Haji Seeka muntu kika ki oyo? Bamuyita mwami Haji Karimu Mukisa Seeka. Ebintu tutabiraba mu basawo baganda ebasinga okukola ki okubeera n'obukwakulizo obw'amaanyi era kati bonna kati tubatwalira wamu okujangulisa abalokole bahaji abalombeddwa era bakuma akabaani bakola ki bonna bagaba eddagala bano abanogaafu bonna tubatwalira mu basawo baki baganda kitegeera kuba omuntu akusaba ensimbi egundi kubaira puroguramu wangamba wagiwulira akusaba nti komyawo ensimbi tuyinza aba wakinnansi akuwa era singa teyali wakinnansi naye bw'abeera akoledde lwaki oba tozzaayo kuba obuzibu tulina abafirika nti nno omuntu mukola naye agulimenti gamba nti ngenda kukuwola emitwalo gyange 10 naye ozirizayo emitwalo 2 egibe 12 nagaana oluusi nga temwawandiika wabula nga gentleman's agreement jasimwakkanya kati bali abalina ebyenjawulo bw'ateekamu amaanyi ge ate n'ogamba nti mubi era yaŋŋambako naŋŋamba onoonyeza dde olyagaza ki mbadde sente ozirina sente nazibalekera olina kyojula sengaawo ono muwala we gwe yakuwa ye wamanya ekyali kimusumbuwa byamugereranya ebintu bya famire ebintu bya famire obimanyi omuntu tasobola kumalirayo nnyo kitegeera wabula gamba muganda wange mbimanyi muzeeyi gye bagendanga maama yantwalayo naye nange kati ebyange byatereera tugende naawe okoleki ali mu mbeera ki kati tali bubi tali bubi lwakuba sijagamba nti tuli mu mbeera y'emu nga woze n'otuukako eno ti oba embeera zifaanagana ze nasangiwe ebyange biki bikolerere nayongeramu bwongezi ng'ali bulungi abantu bandyagadde okumanyako bw'obeera bwakumunnyonnyola abantu bamutegeere kuba omuntu ali naye ayinza okugamba nti mumanyi oba bampa obujulizi bwe because wano tugusa ensonga bayinza okugira ng'ate alinayo omulala gwe yakosa tulungamye abantu bwamutuukirira walabanga muntu kikaaki Haji lewe namutuukira saamufunamu buzibu ku ssimu yalabikanga omukambwe naye ate we natuuka gyali yampuka bulungi kuba ate natuuka eyo nebbanga ate nfuusenga mwana abantu baagala okumanya asangibwawa asangibwa Nansana Haji Mukasa yani okay abantu bangi nnyo abazadde babe bavaawo ebintu babe bitwalibwa of course daliwo yakufuna oli muntu mukulu muwala mukulu wasobola okubeerawo okubuusabuusibwa mu beekika wakola otya okulaba nti nno ebintu byo osigala nabyo muzeeyi engeri gye yali mu mbeera embi nga omanyi ebya famire yakola sente ze kuwabulira yayinamu kozi nessenga ono gwe yatambula naye maama w'oyo omukyala naye baali abooluganda ab'omukwano naye baali bamutya era omanyi tuobeeramu obulungi famire nga bo bali bubi batandika kugamba lomuna nti twala tugende biki abamu bakyokweŋŋanga naye ebintu yabireka mu buwandiike kuba yalina omwana so kati oli fayini sirina buzibu abantu nga tumaliriza ku nsonga eyo ti nno ojja kwesanga ekyokulabirako eba embeera eriwo mu ggwanga yakufa kwa minisita omukyala omwami eyamusse Sabiiti kigambibwa nti abadde n'omukyala omukyala nga alina olubuto
kigambibwa nti yazadde n'okuzaala enkeera ng'oli amaze nayo abantu ababeera mu mbeera eyo bayisibwa bubi ab'eŋŋanda z'omugenzi singa abaakunoonyezaako osobola omuyamba nsobola omuyamba mukyala Sabiiti mukyala Sabiiti nkukowoola yonna gy'oli onoonyeeko nsobola okuyamba oba olina okunyigirizibwa kwonna mu b'eŋŋanda olina ebikunyiga baagala kutwalako bintu bya bbaawo jangu nja kuyamba. Okay, nga tumaliriza osobola okumpa ku namba ya Haji because Haji oyo yeetaaga omunoonyaako. Ate era obukakafu bebi nnyina namukugambye mwebaza ngenda nakumuzza. Ogala muzzaako? Ngenda muzzaako. Speed si nnyingi. Oli wa myaka emeka? Ali myaka nga 3. Simbi yazizza ku gwe nga wa mwaka gumu. Tegeza kati toyina ttabu toyina kyojula. Omwami kati speed yalina entono nandibadde kati. Eggwanga lino bannange. Ogenda muzzaako? Butereevu. Ate ono wammala omuzaala nsaba ate Haji namugambye nsaba wenzizaako njagala nzeeko ate abalongo. Akikisusa kyeyagaliramu kuba tekyali kyangu. Okay, bigambo ki biyinza osibirira munnayuganda ali eyo naye nga abantu bali eyo babonaabona ababagoba mu mayumba abalala tebalina mirimu bizinesi zigootaana naye gweoli mu mbeera entanda gye mbasibira si nnene nnyo naye omuntu kwewaayo neweerwanirira n'oba mumalirivu kubanze nali mumalirivu nalina sente zikola buli kimu naye nsobola okugula amadagala okukola ki naye neenoonya paka nenkola ki omuntu weenoonye weezuule ate mu kyoyayanira obeere mumalirivu kisobole kituukako ate weebaze Mukama kuba abamu awulira n'abaawo nga si mu makivo naye woweewaayo n'omalirira mutima nga kyoluubirira okifuna. Okay, enamba ya gundi osobola ofaayo namba ya Haji Karimu Mukisa eri 0778 92 91 0778 92 Haji Mukisa Karimu. Ajja bayamba era ajja bakolako kubanza nze kubaako ku bujulizi bwange nakwebaza. Okay. Fannani ndowooza sijja sukkako awo emboozi ya leero bwetyo bwetambudde